Congratulations mukyala Captain Rick, mukyala Ketrah. Munzikirize mbabuuzeeko mugamba mutya muli mutya. Mujja baleko gyonna gye mutuusizzaako engalo olunaku luno olwaleero era Katonda tumwebaza abasobozesezza mu byonna okubikola n'okuwangula. Gye muli nga musinziira eyo nga bw'obudde buli mukeera bukeezi mukwano nkugamba nti fukamira ku maviivi olunaku olumukwase yalina ekisingawo apulaninga n'okusingawo pulaninga. Kyonna kyoyagala agenda kikuwa. Ali mu kunyuka Mukama akulembere wabula gwe butatambulidde bulungi twongere okumwekwasa togwa mumanyi togwa mu ssuubi. Okola kyamaanyi gwe subscribing edda n'onyiga ne notification bell wabula tana subscribing nkusaba subscribe notification bell giteekeko tubeere nga tutambulira wamu tuleme okwejjusa amawulire agamu nga gamaze okutuyitako. Olunaku luno olwaleero nsazeewo okujja okungratulatinga omukyala Ketrah, mukyala Mariam Kenya original names ng'ali wamu n'omwami waawo bambi omwami we bali kwemerera wamu n'omukyala ono apremierinze movie ye bambi empya gy'aleese era ng'abaana ba Ebonies abamu beegaseemu okumuzanyiramu naye ng'abasinga yabajje wabweru. Yagipremierinze olunaku olwa Saturday era kyabadde kisufu nnyo kyabadde ky'amaanyi nnyo bangi abazze okumusanyukirako twabalabye naye nga mu byonna ffe tukusabira bisima byereere mwongere okumwagira omukyala oyo mukyala Captain Rick. She's so humble. Omukyala ye Farida n'akazibwe oluvannyuma lw'Abanamasaka concert ng'abasinga bali mu kugyogerera nti yafeerinze banange bigambo bingi byayise yamusaze yakoze kino naye agambye nti nze neeyongedde maanyi mumwejjukira omukyala ono hasola. She's a single mother but she's outstanding. Era kyenva mulaba ng'asobola okusituka n'ateekayo ekintu nga kino abantu kale like nga 100 ne bataninga up. Yagambye kyamuziza mu maanyi musanyufu na nnyo agamba mwe bimwogera mwena ba haters mwogere naye nga nze mmanyi nti kyansanyusizza nnyo era nebaza abagenyi bange mujjukire omukulu wa Ssajja omulangira wa Ssajja yabaddeyo twamulabyeyo n'abagenyi abagwa mu bitiibwa ebirala. Maama yabaddeyo kubeera ku ludda lwe Bruno K abayimbi bamadreda ntiko bakomedian bonna abasinga babaddeyo okusobola okubeera wamu naye bambi mu mbeera eno okusanyusa abantu be nga bwe bakuŋŋaanye era nga bwe yabalanga. Twalabyeko omukulu Arthur Kayimana yabaddeko ku stage era naye yabaddeko ebigo byayogera n'abasasaamu awo kwegamba ekintu kyatambudde bulungi okusinziira ababaddeyo bo banyumiddwa era bavuddeyo nga tebeevuma Bannamasaka bagenze okuŋŋaana era tebakyevumye kubanga bavuddeyo nga basanyusiddwa era ye MC yayogedde n'ayogera to the end. Mukyala binde wamu yekabwat Ray Mama Prince yakikubye bambi era we congratulate you Farida for being strong. Munzikirize nyingire mu mboozi y'omukyala Mama Becky. Mama Becky ngenda bawako ebitonotono oluvannyuma lw'emboozi gye namukolako. Nzize okiliyalinga air nzize okiliyalinga channel yange. Omukyala nga bwe nabasuubiza nti SB4 yagamba tujja kugusa ensonga era yagigusiza ge mawulire gano genkomyewo okubawa. Omukyala mu bitonotono mu bingi nnyo byayogedde nzijjamu ebitonotono eby'okubawa. Yali ne Becky mpaka ku myaka 7 nga bwe kyayogera nti yafumbirwa mu malya ag'enjawulo naye she was a mother. Kyenjagala obbaga mikwano she was a mother. Okutoba n'abaana mpaka ku myaka 7 taata w'omwana n'akuba nga n'olubuto mweruli n'akugobaganya ng'omaze okukuza abaana be be wamusanga nabo tekyali kyangu era kigambibwa nti taata wa Becky yafa kansa ng'amaze n'okumufubutula abula mu mbeera eyo y'okusoberwa yasalawo ne yeegatta n'omusajja gwe bayita Godfrey eyali muganda wa Alan. Era Godfrey yategeera nti omukyala ono ali lubuto ye yalowooza nti olubuto lulwe n'agambako maama we. Yali akyapangisa ntebe era kyatwalira maama omutango okujja okulaba omukyala ono. Bwe yamusanga Becky yali amaze okuzaalibwa n'agamba yoona omwana era n'amuwa ennamba n'agiwandiika wansi. Yagambye nti embeera eno gye yayitamu ey'okunyigirizibwa ng'awa mmantaano nawali kyamuleetera okujjukira omuntu gwe yali tamanyi nti asobola okuddukirako n'amusaba obuyambi era nga y'oyo yali maama w'aba Alan gwe yakubira ennamba gye yali yagiwandiika n'agiggyayo n'asobola okuba
nga basobola okufuna obuyambi obw'okutwala Becky abeereko mu mbeera ennungi. Embeera yatabuka lwa COVID, mabanja agaali gamwetoolodde, abaana nga tebakyasoma, n'asoberwa ng'agamba ngenda kufa. Maama wange naye ng'akyapangisa kwegamba embeera yali awo nga tesanyusa. Kye kyamuleetera okuteeka Becky ku bbaasi agende amugabe gye batamuzaala, anti n'omusajja yali amunyiizizza. Mu ngeri yonna ng'amubeeredde wamujjanjabya amukuliza abaana, yasalawo mujolonga namuvuma namukola buli kimu kye yali ayagala n'okumuswazaswaza. Wabula gye yaddukira, omanyi Abaganda balina olugero lwe bagira naye wano sijja ddugererawo. Bwe yava eyo ate yasanga omusajja ate yamubonyaabonya n'amukuba emiggo n'amukola buli kimu. N'abaana be ne balaba nga ddala mu butuufu baali mu kkomera balina oddivaamu. Yeyo embeera eyamufoosinga okuteeka Becky ku bbaasi agende afune obulamu obweyagaza. Mbaagala nnyo bamikwano mwebale kumpulirizanga. Mukama abanjagalire yonna gye musinziira ne mwewangaalirayo.